Tenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tutuuseeko nga tweyongera okubeera nga tusenvula okweddiza obuyinza bw'obusika bwaffe n'okukomyawo ekitangaala eri ensi yaffe n'eri maama waffe Natimba ne mu butonzi bwonna okutwaliza awamu. Katonda atudde munda mu nze alamusaako Katonda atudde munda mu ggwe. Weewaawo nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda kuwuliriza oba by'owuliriza kusaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obwa Katonda bwo oba obikozese okubeera ng'okoleeza amazima agatudde munda mu ggwe. Nga tetunaakutandika bbaluwa y'olwaleero mbadde nsaba mbadde mbasaba ku practice eri gye twali tuyogeddeko ey'okukola oba okuyambako kye twandiise elements oba obwajjajja Mukasa, Kiwanuka ne Musoke obwatabanguka ku Sseŋŋendo Natimba. Mbadde nsaba tuyongereko n'akabooro oba amwetooloolo ogwa Ssekiriba Kyattaka kubanga waliwo omu Katonda munnaffe eyakikola onambuuza nti ddala kyetaagisa oba akola nsobi naye nga si nsobi. So mbadde nsaba bwenna abakola mu kukola okuteeka ekitangaala ekyokwagala eri obubooro obw'enjawulo bwe tuzze tukola buli lunaku ku lw'obulungi bwa buli kinoomu atudde ku maama Natimba nga tukozesa ebirowoozo byaffe ne tulaba nti tuteeka okwagala eri ekyo kye tubeera twagala okubeera nga tuyagala okukiteeka nga tukikutte mu ngalo kubanga eri abo bonna abakiteeka mu birowoozo mukiwulira nga mubeera mukikutteera mu ngalo. So mbadde nsaba muyongereko n'okuteeka n'okuwonya okuteeka ekitangaala eri Ssekiriba Kyattaka nga mukozesa enkola y'emu ey'okulowooza ku Ssekiriba Kyattaka ng'omukutte mu ffoomu y'akabooro oba y'omwetooloolo then olabe nga ekitangaala kiva eri omutima gwo kiyingire obwa Ssekiriba Kyattaka obwo then ogambe nti nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu ntadde amayengo ag'okwagala eri obwa Ssekiriba Kyattaka buno bwe nkutte mu ngalo zange nga mbuweereza eri obwa Ssekiriba Kyattaka bonna obutabanguse nga mbuwonya ku lw'obulungi bwa buli mutonzi yenna atudde ku maama Natimba then omale okate. Ekirala bajjajja abaatujjukiza ku bintu ebimu bye tulina okubeera nga twewala mu kaseera kano okwewala ennyama, okwewala ebintu ebiwoomerera, okwewala omwenge. Baatugambye nti biyinza obutabeera byangu eri naddala abo abakyabinyumirwa naye osobola okukitandikira mu birowoozo, ebirowoozo byo ne bigenda nga bizimba obwa Katonda bwo kubanga jjukira oli Katonda eyeetengeredde. So osobola okutandikira mu birowoozo. Anyway kati ng'ennyama contract enaatera okuggwako yali alina kuggwako mwaka gujja y'ensonga lwaki nali mbagamba naye anyway kyonna kye kiri ne bakatonda abatudde mu bisolo bagenda kubeera nga tubalirizinga contract yaffe okubalya ebeere nga eggwako kubanga mu actual sense waliwo tekiriimu nti nno oba mulimu ekiriisa ekiri awo nti kikiri nga kisponge naye waliwo emyoyo egimu gyo egijja n'okusalawo okubeera nga gisigala mu kibiina ku lw'obuwoomi bw'ennyama naye nga kusalawo kwabwe nga bo bwe babeera nga bayagadde beeyongere okubeera nga balya ennyama okumala emyaka 2 n'ekitundu mu
weewaawo. So okusalawo kwabwe era tukuwa ekitiibwa. Weewaawo obubaka obw'olwaleero buva eri jjajjaffe Kawumpuli ng'atugamba ku mwetooloolo oba ekisoke ekitukuvu ekigenda okubeera nga kitweyolekera okusobola okubeera nga bakatonda abasazeewo era bezze nga beetegese mu mayengo agatudde mu kyombo kyabwe okusobola okubeera nga batwalibwa ku mwaliiro oguddako. Yagambye nti embeera eno egenda kubeerawo guno omwaka nga tegunnaba kuggwako, so tewali ewamanya eddeeti kubanga jjukira bajjajja bazze batugamba tubeere nga tutambulira mu bulamu obw'olwaliro, so toteebereza naye gwe kyoba onyiikira kye tulina okubeera nga tunyiikira nga bakatonda kunyiikira kukola ku nsi yaffe ey'omunda. So Ssaabawanzi omutukuvu eyandimanyikiddwa oba ekigattaganya obumu obwa taata tonda ne maama Namugereka mu butonzi bwonna mu bw'obutonzi oba kye tuyita omutonzi agenda kubeera nga yakola omulimu eri ffenna bakatonda abawamu. So yeeno egenda okubeera gye tuyita first wave ey'abakatonda abagenda okubeera nga basooka okutwalibwa ku sseŋŋendo empya. So tekitegeeza nti nno we babeera nga batutte wave esooka nga togenze nti we bukomye, wagenda kubeerawo waves endala naye tetumanyi waves mmeka okuggyako bakama baffe be bazimanyi. So ekikulu kubeera nga tolegaya, kubeera nga owetegeera n'okuzuula naddala ekyombo kyo, omulimu gwa vibrations, omulimu gwa kutegeera amayengo ye game gye tulimu. Okitegeera ye game gye tulimu. So jjajjaffe Kawumpuli yatugambye nti kigenda kubeera kintu kyangu okubeera nga weegatta ku kye tuyita entegeka eya Ssaabawanzi omutukuvu mu kutwala emyoyo egyo gyonna egyetegese era egyalondawo okubeera nga gitwalibwa era egitegekeddwa n'okwetegeka gyo gyennyini kubanga tewaliiwo bwe basobola kubeera nga bakuyambako nga gwe teweefuddeeko. So abo bonna abalondawo okubeera nga bagenda ku nsi empya, yagambye nti kye tulina okubeera nga tukola ekisooka kukitegeera, kutegeera nti omuwanzi Ssaabawanzi omutukuvu buli mutonzi yenna ayina okukitegeera oba kikke mu ntegeera ye era ategeere mu mutima gwe nga tabuusabuusa nti Ssaabawanzi omutukuvu atudde mu mubiri gwa buli mutonzi oba mu mubiri gwe, kubanga jjukira luno olugendo lwa bwannamunigina. So nga ggwe omutonzi oyina okusooka okukkiriza nga toyina kubuusabuusa kwonna nti Ssaabawanzi omutukuvu mu lunyaanyimbe kye twandiyise nga universal divine grid programmer, universal divine grid programmer atudde kye twandiyise ffe wano mu lulimi olwangu kye tuyita ekigambo Katonda, nti atudde mu buli mu kyombo kyo oba mu mubiri gwo. Kati mu ngeri eno oyina okuzuula waatuula era waali mu nsi yo. Kati mu byonna yagambye waliwo abamu abakola soul swap nga tebannaba kubeera nga bajja kujja mu nteekateeka eno, nga baakola endagaano nti bwe babeera nga balaba nga balemedde mu kizikiza okubeera nga tebazuukuka, nga balina emyoyo egirala egiri ku myaliriro oba mu kiraasi endala gye baakola nabo endagaano nti bajje at least bo bagende mu astral world babeereyo okumala lifetime emu, then baleme kubeera nga badda mu kibiina ekyo. So abo yagambye nti
emisana oli gwe wakola nayo soul swap agenda kubeera nga yakozesa omubiri gwo, then ekiro ajje ng'atuulamu kisobole okubeera nga kiraga nti nno mukwasaganyiza wamu. Naye jjukira nti nno era buli kimu ekibeera kigabanywa kibeera kikolebwa oli eyava ku mutendero gwa waggulu, era kigabanako n'oli aba ali mu astral world paka lifetime ye weeriggwako, then n'asobola okubeera nga abuuka ekibiina ekyo. So naye eri abo bonna abatakola soul swap oba abazuukufu olunaku olwaleero, abamanyi era nga batuddemu omwoyo waabwe nga ye namuziga era amanyikiddwa nga Ssaabawanzi, kyetaagisa kubeera nga otegeera nti akutuddemu era n'otegeera nti atudde mu mutima gwo. Kuno oyina okubeera nga otwala obudde okutegeera ekyo ne kikka mu ndaayo nga toyina kubuusabuusa kwonna, okitegeera. Then womala ekyo oyina okutegeera nti Ssaabawanzi ali bumu n'omwoyo w'omutukuvu, era mu ngeri eno kijja kusoboseza amagezi aga Ssaabawanzi gwe twandiyise Katonda okubeera nga gatambula gakwataganye n'ekirungo ekya Ssaabawanzi ekikutuddemu. Jjukira twagamba emabega nti w'ofuna amazzi okuva mu nnyanja oba mu nnyanja Nalubaale n'osima obunnya omutwalo gumu n'ogenda ng'oyiwamu amazzi ago aga Nalubaale, obunnya obwo obutono buba bufuuse ka Nalubaale. Ekitegeeza nti ebirungo ebibeera biri mu Nalubaale, maama ne taata katugambe, era byebimu bye bibeera kati okubeera nga weddiza obusika bwo kikola nga magnet eri ennyanja enkulu Nalubaale okubeera ng'egabana n'amagezi amajja ku mutendera ate omulala, okitegeera. Then ne gujja ne gukka mu mazzi ge gamu agakola eryo ennyanja ey'awamu, kubanga ffenna tuli ttondo ery'obutonzi, okitegeera. So mu ngeri eno amagezi ago ag'omutonzi ku mitendera omujja gagenda kubeera nga gatambula okusinziira ku mutendera gwe tuddako, oba gwakuna oba gwakutaano, amagezi ago ge gagenda okubeera nga gajja gakwatagane ne Ssaabawanzi akutuddemu ne Ssaabawanzi oli ava gye twandiyise ennyanja ennene ku mutendera ogwokutaano, gakke mu kyombo kyo era osobole okubeera nga mubeera kimu. Mu ngeri eno kigenda kuggulirawo amaanyi ag'enjawulo ag'entegeera aga Ssaabawanzi, gakomye endowooza eya buli mutonzi yonna eya nabbubi ow'ekizikiza gwe twandiyise nga dark web, oyo abadde atambulira mu ndowooza zaffe, era we wagenda okubeera enkomekkerero y'enfuga eyo eya nabbubi omuddugavu atudde mu ndowooza yaffe, asobole okubeera nga komekkerezebwa, era wekinaabeera nga kiwedde atugambe nti ettumba ligenda kubeera nga likomaawo, kye twandiyise ego egenda kubeera nga ekomaawo okwegulumiza n'ebiki ebyo ebikwataganyizibwa mu kizikiza ne nabbubi ow'ekizikiza ge twandiyise nga dark web etudde mu ndowooza zaffe, era weegenda okubeera ng'ekomakerezebwawo obeere nga ofuna entegeera eya
secret mind oba entegeera entukuvu ey'omutendera ogwa waggulu ogusingako wano jjukira tegikoma buli kiseera otuuka ne weeyubula nga woonaagamba nti omwana wa P5 tosobola kumwekompayaringa na wa P6 ne wa P7 kubanga bye basoma bibeera byanjawulo. Naffe lino ssomero ery'emyoyo mu ngeri eno wekinaabeera nga kibaddewo then wagenda kutonderwawo ekisoke ekitukuvu ng'ekiri mu bifaananyi bye ngenda okubeera nga nkozesa mu vidiyo. Ekisoke ekyo ekitukuvu kikwatagane ekisoke ekyo ekitukuvu kigenda kukolebwa ku sseŋŋendo okuva mu kyetwandiise nga energy vortex. Energy vortex gino ekisoke kyemulaba ku nnyanja eyo gye bayita secret energy vortex eyamba oba ekwata oba etwala bakatonda okuva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala. So energy vortex eno oba ekisoke ekitukuvu kigenda kubeera nga kisika bakatonda abo babeera beetegese mu vortex yaabwe etudde mu kyombo kyabwe n'okwetooloola, era ekifaananyi ngenda kubeera nga nkibalaga okubeera nga kisika kubanga jjukira emyoyo gyaffe oba omwoyo waffe omutukuvu magnet. So magnet eyo yeetegese egenda kubeera nga esikibwa eyingire ekisoke ekyo mu ngeri eri magical, then esobole okubeera nga etwala emyoyo egyo kuva ku mutendera ogumu okuyingira mu ntegeera ey'omutendera omujja ogwokutaano ogwo gwe tugenda okubeera nga tuddako. So amasannyalaze gabadde ganvuddeko naye ngenda kubeera nga nkola ebifaananyi ebyo kubanga bibadde bidownloadinga amasannyalaze ne gagenda, then ngenda kubeera nga mbiteekateeka mbalage physically engeri vortex eyo oba ekisoke ekitukuvu we kigenda okubeera nga kifaanana, era ne namuziga oyo agenda okubeera nga akola ki ng'ateekebwawo, then omwoyo oli abeera akuyambadde abeere nga kubanga akwasagana n'amasannyalaze ge gamu ne gali aga taata Tonda ne maama Namugereka oba kye twandiise Katonda, then ne Katonda atudde munda mu ggwe oyo yeetegesere yeddiza obuyinza bw'obwa Katonda bwe nakkiriza era n'amanya nti nno omutonzi atudde munda mu ggwe, then n'asikibwa n'agattagana ku kisoke ekyo, then n'atwalibwa ku mutendera oguddako. So w'obeera nga togendedde muweevu eba esooka toggwamu maanyi, olina kubeera nga this time weeyongera okubeera nga ojjamu okubuusabuusa naye weeyongera okubeera nga weeteekateeka mu ngeri yonna esoboka. Emisomo gyonna kwegiri egisobola okubeera nga gikuyamba obeera ng'oyagala speed ey'amaanyi kubanga weetaaga just budde bwo nga totaddeemu okuggyako mpozi eza data naye w'owandiika then kibeera kikumala. Emisomo tugitaddewo mingi, vidiyo zisoba kumpi mu 250 z'osobola okubeera ng'okozesa mu kaseera akanaabeera kaddako n'obeera nga weetegekera either wave eddako oba okubeera nga weesulira nnanga n'ogamba nti nze bino ebyokufa n'ebyokulya ennyama n'ebyokutambulira mu mbeera ey'entalo n'ebyokutambulira mu mbeera ey'okubonaabona nze binnyumira. So ibibeera nga bikunyumira gwe weeyongereyo n'obulamu bwo osobole okubeera nga ate otegekebwa okutwalibwa mu ssomero eryo ly'oyagala nga Katonda eyeetengeredde. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akuume.